Ndowooza obutambi bw'obuseegu obwakafuluma bwonna mubulaba era mufunamukko ekyokuyiga. Waliwo akatambi k'obuseegu akafulumye naye nga kano kasuffu nga bw'okiwulira. Mbadde nga nsiiba mbagamba nti ggwe omwana ow'obulenzi nga tonnagaayuula mana ya mukazi kubeera ng'oyingizaayo embolo yo. Mukwano making sure nti nno emmana y'omukazi oyo ereese otuzizzi. Oleme kubeera nga oyingiza omukira ng'ofoosinga mufoosinge. Leka ekkubo libeerewo oba okitegeera. Oyiseeko ku ngulu kuno awulire nga mu butuufu kyekyo then obeere ng'okola ki ng'oyingira. Waliwo akatambi k'obuseegu akali mu kubeera nga katambula aka mwana muwala ono Kisitu Kirabo. Naye bw'onooba ng'okalabako kaakajja kapya bakatadde nako, naye bw'onooba okalabyeko ojja kutunula olabe nti bannange abakazi babeera bagazi. Ekiri munda eyo era ky'oba olaba nakugamba gwe omusajja eyo bw'obeera ng'obadde ozina omukazi omakinga sure nti n'ekikwata okwotadde okunyola, kubanga bw'onoonyola ojja kukuba eno yonna. Bannange ekituli kinene. Omanyi ogutuli okubeera nga guli bwe guti nga bw'olaba kino. Ogutuli gunene bwe guti. Mwana muwala baamuzina kaddogi, mwana mulenzi n'akolamu ati. Kamera n'eraga buli kimu ekibeera munda. Wabeera wayonjo kyenyinza okugamba. Katambi ogenda kubeera ng'okerabirako naye ng'ekiri muli kikambwe nga bw'okiwulira. Abaana abo babeera bagazi naye ekikulu kya byonna bw'aba ayimye bulungi asobola okwasa neeti. Oba okitegeera nga bw'ogenda okubeera nga weerabira. Kojja ntambye Ssemutaka Video Kasabe genda wansi mu comment section. Tuliko mwana muwala oyo Kisitu Kirabo. Kayipinga wansi obeere ng'okasaba mbeere nga ate nkakuwa okubeera ng'osubscribinga gw'omupya video girayikinge. Aye tubeere nga ffenna tufunamu ekyokuyiga.